basirikale mwe abali mu church abampuliriza timutwala order bagambye kuba senga mukama kwa order nti yabbi omulyango bene common sense mitwe jamu enjiri y'ennaku zino ebyaddala etabudde abakulu omusumba oyo okata bamukube abajasijukira w'ekitintale eyo naye eno gyabadde asinzira okubyogera babadde mu audience kata bamuyiseemu n'ebyasa soka olakinge ebigambo bango kize byadayogera nti byaddala ateekawo omutima mu comment section bumala okulekinga kati nsaba owuliremu katini yabadde musungwavu nnyo era ne banyiiga ate kosana babaka waliwo ababaddemu bogenda okulaba akatambi maaso olwa sooka owulire ebigambo ebyajje embeera mu nteeko. It's an order. Soldiers have common sense in your heads. Don't do wrong things simply because it's an order. 2 days back, a policeman shot a young boy because he was telling him to move away. Tanya wadda amga kachinzia wanti toka tugamevau gatanya jadda ajaye mundu namukuba masasi. He was forcing the young boy to go to a side where there are borders he could not see anywhere out. Now you policemen, you soldiers, the things you're doing, don't you have the orders to kill people and destroy people's lives? The days of Herod ended just like yours are going to end. The days of Herod also comes to an end. I pray that your days will not end badly. When it's the wrong things you've done that are strangling you. You know that the roads are very small. People have nowhere to turn to. There are pregnant women here, borders there. And for you're just slashing people, you're sending them out. You soldiers and policemen. Those of you put on white, black, we honor you, all of you policemen. But this country is ours. Now you just send people out of the way, telling you soldier, you who is lashing people because you want to go very fast. Your days shall come to an end. Even the person you've sent away from the way, you shall meet one day. I don't know what will happen when you meet, but I pray that now those of you who are in great positions, let me repent, you are not just elderly, but you are honorable. You're honorable people. But allow us also to pass on our streets and go where we are going. We shall give way to ambulance and the president's convoy. But you, the major, you, the general, you, an ambassador, you who is the son of somebody who is in a powerful position. Let us also walk into the streets and go to our destination. But for you just send me out of the way. You find me, you just want to send me out by force. You pick out the lashes, you want to lash us. Herod told these people, go and kill every young child. Like you said that order is an order. Now I'm telling you, soldiers, ladies and gentlemen. Now the days of Herod in the ended, even you who is causing people to cry, your days shall come to an end. Those men killed babies, children who had not done anything to them. They slaughtered these children, they burnt the women. Men, those hearts, animal hearts, even women. Your days are also numbered. May God help you. Accept and repent. Accept the gospel and be changed. Let us also, all of us, abide in this world. Don't send us out of the roads. Praise the Lord. Herod killed all the children. And his soldiers said, you know, it has been an order we must fulfill. Now I give you an order from above. From the above of
above. Repent and believe the gospel. Wenenye okirize injiri. Or you will perish also. Wotachikola na wajja kuzikirira. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Gamba konti amina. Say amen. Oyingidde ssabo. Kati oyinza okungamba nti abali ewaabo jingo tebali mu ssabo. Bali wa mukongozi mu ssabo. Bikyusa bukyusa linnya. Naye nga byonna byebyo. Kyonkubuulira. Twali tumanyi nti essaawa yonna tutandika omusingi gwa Pentagon. So ne sente ezitandikirwako okusima omusingi. Sente ezitandikirwako nti kampuni eyiwa bano agamotoka gaayo batandike. Tetunnaba kuziweza. Tetunnaba kuziweza. Tweteeka ku sipiidi etaali yaffe. Twafuna abantu abatasabira wano. Twafuna abantu abatakontributinga nga wadde 10. Twafuna abanywi b'amalwa ababeera eyo ne batuulanga ku busimu bwabwe ne batubanja Pentagon. Naffe ne tulabanga abagenda okuzimba akayumba k'obumyu. Tulina okuteekawo ku sipiidi. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Ebukerekere tuli eno mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaggwe ku mutala Namanve ewa jjajja Imbuga eramula. Kino ekyoto kya jjajjaffe Nakayima ne Mukasa ayagala emikisa ayagala obugagga ayagala obufumbo otunda tebitambula otunda mmotoka tegatambula otunda mataka tegatambula ojja kuseesamu buseesa eno Nsaka buli ayagala omusakirira ayagala ebirungi ayagala kwegamba ojja okwatako nkwate wano wa jjajjaffe Mukasa kati gwe atandigenza eri Ssese luddawa buli nnyanja yonna okusobola okusabira wano kyokola ki kyoyagala. Waliwo akubonyaabonya mu misango gya ku mbuga eno n'osaba byokola eya jjajja Kawumpuli bisagazi bikwakwaya. Waliwo wano ejjembe lye bayita lubowa gwe ejjembe olina kujja wano neriwangibwa kugamba ensonga z'amayembe ate tezikolebwako mu mbuga ya Muwanga. Gwe nno wenna ayagala okujjako mu mbuga eno Namanve ennamba y'essimu weeri awo ku screen era kw'oba okuba ojja kusanga jjajja Mbuga eramula era byonna ajja kuba akola ki abikulaga ng'ebiteekeddwa okutambula. Basirikale mwe abali mu church abampuliriza. You soldiers who are listening to me now. Namwe basirikale mwe abawulira ku radio. And those of you soldiers listening over the radio. Those of you soldiers watching from the social media. Omugamba nti mutwala order bagambye kuba. If you're saying that you're following the orders and you're hitting because they told you to do so. Mukama kwa order nti yabbi omulya. If your master gives you an order to eat your poo, will you eat it? Ani musirikale agamba nti mulya kwa order is order. Which soldier will say, okay, I will eat it because